mu parliament bagenda kuleeta motion y'emmeri okuteeka emmeri eruzira ng'emmeri eno egenda kuba egenda butereevu Kenya Kisuumu. Naye emmeri eno already abachina be bagireese be bagenda ogireeta mu Uganda. Ye Museveni asooka agiriireko ssente Mbu ayagala okugonza ebyensuubuligana wakati wa Uganda ne Kenya okuyambako abasuubuzi okuleeta ebintu kati yagiryeko omusimbi omuyitirivu. Naye emmeri eno y'abachina enonye eki enonye ettaka mu Uganda, ettaka erisimibwa awali amafuta nti ttaka ggimu nnyo China ng'erabira ku Isirayiri kubanga Isirayiri ebyobulimi byayo biyimiridde ku ttaka lya Uganda lye yajja e Uganda. Kati ne China ekirabiddeko eyina disitulikiti nga 7 oba 8 oba mmeka zonna egenda ziteeka mu ttaka lya Uganda esobole okukalinga out ebyobulimi mu nsi yonna edde ku mulembe ng'erimira ku ttaka lya Uganda. Museveni yali bawadde yali baguzizza bagenda kuba bali parkinga balireeta eruzira balitwale okulyongeza ku mutindo n'okuparkinga obulungi bigenda kubeera Kenya kubanga wano mujja kuba enduulu. Wano container zijjanga kujja nga bayingizaamu buyingiza bwe bati nga bayingizaamu nga temumanyi kiki kye bataddemu mwe mulowooza bya kusuubuligana. Kati bagende balitereereze Kisuumu Kenya, then awo linaava ligende mu China. Bwe kasoola mosoni y'emmeri mu parliament totawaana salayo kano katambuzi. Obuyeekera okuwandiisa aba NRM. Okuwandiisa kw'aba NRM kujjuddeko Abanyarwanda abamanyiddwa ng'abalaalo. Buli awali okuwandiisa NRM abalaalo be bali ku layini n'Abanyarwanda mu buli kitundu. Emmeri yatuuse bibyo owulidde Abanyarwanda be baliko ku layini bali mu kwewandiisa mu gundi ya NRM so temuba na kutya. Gwe mbabuulira ebintu bino mbabuulira byabwe sibibabuulira mmwe mutye. Bajja birekawo kuba n'Amini ayina bye yalekawo ne Bote. Kati temutya kubanga tosenga mbateera wano ebyaffe gwolowooza ffe tusobola okubanga tubisomola ebyo ngeri tetulina kiddako okakasa nga tetulina kiddako. Omanyi bye basudde, omanyi bye tubalemesezza kubanga n'okubyogera paati ku kubalemesa. Bingi bye basudde, bingi bye batakyasobola kutuukiriza. Kati Museveni era abantu b'ennyanja y'ekko kijje nayogeddeko sawa yonna mugenda kunywa kutuzi diru yafudde tekawo abiri. Naye omusirikale gwe babaleetedde kapiteeni oyo abadde abakuba emiggo sawa yonna avaayo ayinza n'okubanga yavuddeyo. Obuyeekera njagala mugenderere buli lwe tubaleetera security alerts ye trend gye tuba tuyingiramu kuba tubisomola. Bwe tubagamba bagenda kukuba abalambuzi bagenda bate twawoninga abalambuzi emyezi ng'egi paka lwe babatta. Accident ebijambiya bomu kati buli lwe tubalengeza ekintu mu kirengere mangu wulira obuyeekera. Museveni ne gurupu ye nga bali ne Mawu ku luno Mawu mwali waliwo ekintu kye bali mu kuteesa. Ekintu kino bagenda kuteekawo abantu abayeekera. Abantu bano bagenda kubanga okusinga bali nga bamawanga agali okuva ekalumu okudda eri kye tuyita Northern Uganda. Naye ate ne mu ebyo mujja kubeeramu okusinga mugenda kubeeramu Bakyoli na Balango. Mugenda kusinga kubeeramu Bakyoli
nabalango lwaki nze ngenda bibasunsulira kati n'amawanga agali awo abalulu abachi aruwa abalugwala okwambuka okudda eyo yonna bagenda beeramu abantu bano bagenda beerawa abantu bano bagenda kutandika obuyeekera mu bitundu bino wammanga nakasongola ebitundu ebiyitibwa Bukabi n'ekitundu ekirala ekiyitibwa Kyamutakasa nakasongola Bukabi simanyiyo jjo nayogedde namaliriza nga muŋŋamba farmers market weeri n'ab'ensambya Kirombe ne bakuba ekifaananyi ky'akapaaka ne bakimpeereza ne baŋŋamba akapaaka weekali ne buliji yiino ne mbagamba buli ku makya mutunule eyo waliyo bomu so nze mpuma satellite tinjokesangako bwe wabaawo kye nali njokeddwa mwana wa muntu ye gwe nadiringa naye ye yakimpa mpuma satellite tennimbangako ulira Bukabi nakasongola Kyamutakasa bagenda kukwatirayo abayeekera abantu mbunga bayeekera naye baabwe okusinga mugenda kubeeramu Kyamutakasa nakaseke ulira okusinga mugenda kubaamu bakyoli n'abalango kaakati babakwate n'ebintu gavumenti egenda bawe emmundu ebawe ebiponjo ebawe ebintu ebikozesebwa bazimbe obusiisira babakwate kamera zigende babakwate babatwale bwe babatuusa munda basabe ekisonyiwo bakabirire mawu agendeyo aba interviewing mawu ayogere nabo kubanga ye yayogera nekkoni obijjukira mawu atandika okutwa updating ekiriwo wakati wa gavumenti n'abayeekera wakati wa gavumenti yegayirire gavumenti Museveni abawe amnesty gye binaggwekerera bagenda kusooka banyiige bayombe ffe Northern Uganda mwatusalako ffe mutubonyabonya tubaitwagalako mawu ayingirewo akanye abeere mediator Museveni abawe ekisonyiwo gye kinaggwekerera bagambe NUP ebadde bafandinga bagambe NUP ebadde bafandinga bagambe okukanya bo basabe amnesty kikakasibwe nti NUP 1 eyuwa omusaayi NUP ya gundi NUP eganye okukanya NUP katugwe bakwata omuntu wa NUP nga bakwata muyeekera kubanga kijja kuba kikakasiddwa nga abayeekera baweereddwa amnesty balumiriza NUP mawu yagenda okubeera mediator ekirala mawu ayongere okusika emitima gy'abannayuganda nti ddala kituufu asobola okunegotiatinga emirembe between bannayuganda and Museveni for peaceful change. Ebo betulinawo mu opposition be bannayuganda abalaga nti balumirwa wamu ne bannayuganda bannaabwe be bannayuganda abakulaga nti bali mu opposition okujjawo mwami Museveni baleete obukulembeze obw'emirembe mu ggwanga Uganda enteekateeka zaabwe zakwongeranga kunnyika bannayuganda Uganda ezeeberamu entalo ezitakoma bannayuganda bangi ne bafiiramu okuyiwa omusaayi gukyagenda mu maaso ne gibuli eno mu bitundu by'eggwanga ebimu naye ng'ababeera mu ddiiru zino be aba opposition abakulaga nti banyolerwa wamu naffe menshoni yaabwe bo yakweriranga musimbi nga mwami Museveni abazannyisa emizannyo ye gy'alaba nti gimukolera banoonyeza engeri gye basiga NUP enziro ekyababuze ku luno bakiyingizaamu Nobert Mao asobole okukizannya obulungi bakulage nti NUP kibiina kyabayeekera basobole okukiweera mu mateeka bafune ku buweerero bafune ne banamya okutuzzi kirungi bikolebwa bannayuganda babitegeera bwe banaleeta ebibozibozi bannayuganda anaakikkiriza ejja kuba ntegeerayo naye ng'ekirungi tukimanyi bulungi nti ebyo byonna babizannya kwongera kutusiiga nziro kulaga nti NUP kibiina kyabayeekera omukulembeze waakyo asobole okukwataggalirwe nga tewali munnayuganda asobola kubuuza nti mukutte waaki emirembe between bannayuganda and Museveni for peaceful change. Bannaye abaagula mpoma satellite muli basajja ate muli bakazi nnyo
Nyo. Eyo yote yatusala tetusalangako. In fact mu revolution nabasalwa kintu kyonna. Ye bwaki soka nonyamu olwekyo. Saturday mbanaye. Owulidde mmabu byagenda okukola bimalirize byonna nga bigwekereddemu NUP. Museveni ave yagambe oba mwagala okukanya mujje tutule ku meeza emu tukanye. Ebigambo byanayogera Museveni lwanabasonyiwa lwanabawa amnesty lwanayogera lwanabawa baba wentandikwa mulimu abasajja n'abakazi. Baba wentandikwa Museveni ayogere ku TV waberewo international media balumirize NUP ne Kyagulanyi NUP bagala esazibwemu mu bibiina by'obufuzi kibeere kibiina kyabayekera mbu n'okwongera okukikyaja bannayuganda naye bannange NUP ne mumala mukikola ne bwe muba mulinayo emmundu 3 bannayuganda basobola obbagala. Museveni byalowooza mbu n'emmundu tujja bakyawa. NUP ne mumala Katonda n'abayamba ne mufunayo emmundu ne bwe ziba 3 ne mukakasa nti mulinayo emmundu bannayuganda basobola obbagala kuba kintu kyokka kye babulako okwekolera ku nsonga zaabwe. Gwe Museveni bwe balowooza mbu nno olaba naffe abeNRM omuntu n'amala atufunira emmundu n'azituwa Museveni tukuba netukuggyako naye ekibi tetulina mmundu. Naye ate tewali kyolina kye tutalina Museveni ayo repeat. Wakola BTV byo ne birediyo byo n'obitugobako kyekyali ekizibu ennyo. Tulina radios, tulina TVs, tulina everywhere, tuyina buli kimu kye mulina. Kati gwe linda lunaku ate ffe abeNRM tubiyina nkubuulira. Yani yupi basajja batutebalinayo yadde veteran n'omu tebalinayo yadde goni ng'ojja basibako emmundu. Emmundu zigenda kuva mu NRM. Emmundu zigenda kuva mu barakisizo. Emmundu zigenda kuva Katabi. Mwe bannange ekintu ekiri mu Uganda kitokota. Yani yupi basajja bato ba mirembe balyawo tebayiwa musaayi balyawo. Febe wayiro omusaayi gw'abakitaffe ne bajjajjaffe ne bantu katubisanye naawe. Mbu ani yayogera mbu ekirisanyawo Mengo kiriva Mengo kyava Mengo era kiri Mengo. Naye ekirisanyawo Museveni kirimu NRM. Bwoba kiwakanagenda okibuuze Ragadi tubadde tumuwa akamyufu ng'olwedde tumusudde naye nga ye ali mu kwewaana mbu naayiseemu nga tumanye ekyo kiwedde. Kati mulindeko ekijja e Uganda. Obudde bwonga buli butya. Mama nnyabo nfudde asimuwira obudde bwadduse edda bwaweddewo. Ngenze mu politics olwaleero nkyayagala kunogaanya ensonga eri. Nkyayagala okunogaanya ensonga eri gye bagamba mbu tulina empisa embi, mbu omulembe gwaffe gwe gusinza okuba omulalu. Njagala kuzzaayo omulembe gwaffe emabega mbabuulire nti abavubuka ababa baliwo ab'omulembe ogwo beekolera ku nsonga zaabwe ze bakkiririzaamu. Era balekerawo okubafuula mbu nno mmwe muli babi, muli balalu, muli bazibu, muli bawaganyavu, simanyi muvuma ab'ebitiibwa. Oyo omusajja Mayiga baŋŋanye n'okuddamu muyita Katikkiro. Mayiga mu byafaayo bya Uganda okimanyi nti mu byafaayo bya Buganda okimanyi waliyo Katikkiro gwe bakuba esasi mu mutwe. Nsibirwa omumanyi. Omanyi omusajja gwe bayita Senkatuuka eyagenda e Namirembe n'agenda nga waliyo simanyi mmisa simanyi kusaba simanyi biki n'agenda abuuza ku Katikkiro Nsibirwa yeesirwaza n'abazungu simanyi ne gavumenti n'amubuuzaako ssebo gyebale ng'ong'ong'ong'ong'o aba akola bw'ati n'amukuba esasi mu mutwe. Nsibirwa mumanyi. NUP ne Kyagulanyi be baaliwo.
naye banaye Kyagulanyi n'omala otuwayo wakimwatwala mundu z'omusajja ekintu ekyo yali akitereezezza ki yali asoose mundu ne bazitwalira mu Arua. Gwe Mayiga osaanira ddala essasi mu mutwe weewaawo okulwawo ennyo babadde twali tulina ddi kukuba ggulo nze nadde nyina ddi kukuba ggulo naye olw'okuba munnange tetulina mundu tetulina ki nsibirwa bampa essasi mu mutwe ffe twaliwo abavubuka be baaliwo baana abaaliwo ab'omulembe guno gw'ogusajja gwa Kabaka simmanyi mbuno ogw'essi Kibuuka Godfrey bakuba Katikkiro essasi mu mutwe ffe tukyabagambako bugambi tukyababuulira tubasomesa mpisa omanyi Abanyarwanda mulwawo okukwata empisa Mayiga olwawo okukwata empisa za Buganda katusooke tukyakusomesa mpisa omanyi omuzadde asooka n'akuwoninga n'ogaana lwakukutteko n'akuba n'ogamba bannange ennaku ezo namala ennaku ntono nnyo ne Ebeni omwana mugamba Ebeni naye twali tumaliza walule namukwata yanyiza ne mmusabulamu nagamba mami we mami naye ate dadi yenga mukambwe okimanyi mami dadi yankubye kunfiirako baleerwe naakwata omwana oyo Mayiga mugamba oyo omwana Mayiga agira akyasala kaati kenaakwata ku oyo omulenzi Mayiga nkyamubuulirira agaane agenda abuze Ebeni yagamba mami we mami nkubuulira oyo omusajja akuba naye obaddayo ddi naye atuviire kati ne Mayiga mu mugambe ngenda mukwata mbulako katono mukwate kuba emikisa gye giweddeyo omulenzi aliko amaggwa adde mu maggwa nze mbuuza Katikkiro gwe baakuba essasi ffe twaliwo oyo mumaze omulembe gwaffe tebajja kugutegeera kuba gukola ku nsonga zaagwo emirembe egirijja gijja kutegeera kye twakola bano abatutuulidde tebajja kukitegeera naye abavubuka ffe tulina okukola ku nsonga zaffe ez'omulembe guno wulira Kabaka Mwanga yagugulana n'abavubuka abaali bakkiririza mu ddiini omwali ne Kizito omuto waffe Kizito omuto waffe Kizito era Kyagulanyi ye yabalalula naye ye Kyagulanyi sentamu yeeyita ki era NUP ne Kyagulanyi be baalalula abavubuka b'emirembe egyo okujeemera Mwanga ate nno nga bajeemera Mwanga yennyini Kabaka ne bafiirira kye bakkiririzaamu olwaleero musugumbiza okugenda semanyi abajulizi obuwumbi 7 okutereeza abajulizi babookya abaliddawo bajja kukkiriza nti ate ffe twali bazibu tetumanyi Kizito omuto bano tebajja kukitegeera nkugambye abantu abakulu abaaliwo emirembe naye bannanga abaana beefudde ki Kabaka ayogera ne muddamu naye lwaki bannanga abaana beefudde ki lwaki temukkakana baana mmwe ab'omulembe guno billions and billions of money zigenda ku bajulizi ne mutambuza n'ebigero oba ofoofe waliwo eyafiira wali ekira mbu naavudde Bushenyi mbwazimbye ebigere naye nagamba tajja kukkiriza kubanga alina okutuukayo wali yeyolere ku mikisa kati abadde atuuka wano enamawojjolo simanyiwa enabiki bwato n'afuwa kakati bwa luvannyuma lw'okufuwa bamunzizaayo abaana abawaganyala abaali ab'empisa embi olwaliro babatambuzisa bigere okuva e Kenya batambuza bigere era Kyagulanyi ye yabagamba kati mmwe tebageza ne babasiruwaza bye tukkiririzaamu tulina biremerako
ate buli ekimu kukikakasa nti omulembe gwammwe guli serious kasita guteekako omusaayi ku kintu kye bukkiririzaamu tokkirizanga okusalendalinga oba okuretreatinga. No retreat, no surrender. Genda noonye firimu eyo. No retreat, no surrender. Kasita baayiwa omusaayi gwaffe ogw'omulembe guno tuteeka okubeera abazira b'omulembe guno. Mwaba abajulizi mwalimu omujulizi ow'emyaka 5, 6, 7, 8 bonna baali bavubuka. Bonna baali bavubuka abakkiririza mu kintu. Olwaleero yeye eddiini kwe kukkiriza okuli mu ggwanga Uganda ne mu Afrika yonna. Era Kyagulanyi ye yabaga kugamba emirembe gyonna gibadde n'abavubuka abalungi ogwa Kyagulanyi gwe gugize naye mugamba oyo omwana Mayiga ngenda mumukwata naye kennamukwata agambe ne nnyina nti mutabani wa Katongole agambye bwankwatako. Bwe ngamba mutabani wa Katongole ngamba mulembe nno sigamba nze. Omusajja bamuyita Senkatuuka ya bakatikire sase mu mutwe genda yosoma ebyafaayo oba osaaga. Senkatuuka abo ba Museveni nga bakyali bavubuka baali bazibu nnyo. Wulira bote yasimatuka okufa ne bamubesasine eri mujjamu amannyo. Era Kyagulanyi oyo eyo meeting nagirimu nga Kyagulanyi asindika abantu okuba bote. Nga Kyagulanyi ayina emyaka emeka ne bakuba bote sasi mu mumwa. Abavubuka ab'emirembe egyo abaaliwo omulembe ogwo naye ye Kyagulanyi atakula abeera mu mirembe gyonna ye Kyagulanyi ki? Kati wenkwata Katikkiro ne mutemaatema temwewuunya. Tabula kutumanyira nammwe. Amini yasimatuka okufa nga pulezidenti. Amini ku mulembe gwe mu bukambwe bwe ng'ensi yonna emutya yasimatuka okufa. Era Kyagulanyi ng'era ali awo magere. Otegedde kyeggamba. Kati Kyagulanyi mugende kompola. Azze akola ebintu mu mirembe gyonna okuva ku mulembe gwa Mwanga. Kyagulanyi azze abeerawo. Omulembe gwaffe mutegedde obuvunaanyizibwa bwammwe bwe muli mukati. Omuntu yenno bw'obanga kyaggwanga n'ekyo ky'okkiririzaamu mukole kyoyagala omumukola kyonna ky'osobola omumukola kuba nange noonya omwana bamuyita Charles Peter Mayiga munnamateeka. Charles Peter Mayiga mugambe ngiza ne mumukwatako n'empuuga waakwo. Owulidde abavubuka b'emirembe egyo baagala omulembe gwaffe gwe guba gubeera omusiru gwe guba olaba asimanyi bebeta 108 abavubuka ba 108 batusinga amagezi fe aba 224 mukakasa abalina mu lubu lw'abeesiimi aya abajulizi abatukuvu mutusaabire. Why? Bakola ki? Bakkiririza mu ekyo bwe kuba kufa ne bafa. Ayi Franka sente z'omutukuvu otusaabire. Nabukenya omutuukirivu otusaabire. Mutyabula omutuukirivu otusaabire. Muzaata omutuukirivu otusaabire. Anas Kaliso omutuukirivu otusaabire. Spiano Kizitolwanga omutuukirivu otusaabire. Kago we Masaka. Kasinje yamutta otusaabire. Kasinje yamuwa obutwa mu masiki. Kasinje njagala kube ku simu yange. Oba mulowooza tetubimanyi. Wulira. Abo Joyce Nabbosa Ssebuggwawo nga akyali muwala muto.
ng'alwanirira bbaawe Obote. Okimanyi nti oyo omukazi yali girlfriend w'Obote, oyo Joyce Nabbosa Ssebuggwawo gwe bagamba nno ow'ekitiibwa. Oyo wa Gomesi. Mu mirembe gyabwe nga abavubuka baakola kyonna ekisoboka okulaba nga batta Ssekabaka Muteesa. Joyce Nabbosa Ssebuggwawo yalinnya n'agenda e London ng'ali n'omusajja gwe bayita Tatu Sekannyo. Ono girlfriend w'Obote nga yalina omusimbi nga yavujjirira nga yalina buli kimu, ne bagenda e London ne balumbayo Muteesa ne bamuwa obutwa ng'ali ne Sekannyo, Tatu Sekannyo. N'omuwala omulala ye omuwala gwe yagenda naye ye bamuttira Kenya. Bamuttira Kenya. Nabbosa ye n'askipinga ye n'atagira ye n'ajja oluvannyuma. Nabbosa Ssebuggwawo yatta Muteesa. Ngali ne Sekannyo. Byenjogerako mbimanyi. Era bw'aba kwali ajjukidde olunaku olwo. Naye mwe nno mmwe. Abavubuka ab'omulembe guno mukole kye mukkiririzaamu, temukivaako paka nga mukigusizza. Nkugambye abo abasajja ba Museveni Bakayindo Otafiire baani baali obwajjeno nga ba myaka 20 Nkyabonabona mu duniya. Simanyi oba ndi muvubuka, oba ndi musajja, oba ndi mulenzi, oba ndi muzeeyi. Nange ndyawo sitegeera. Because of Museveni. Otegedde emirembe bwe gizze gikola. Otegedde abavuka bwe bazze bakola mu mirembe gyabwe. Kati gwe genda mu Bible, Dawudi bye yakola yabikola mu buvubuka. Mu buvubuka. Yesu yabikola mu buvubuka, yagenda okuweza 3 nga yabimaze n'okufa yeefiiridde yeegendedde. Mu buvubuka mwolina bikolera. Nze ndi byonna naawe, njagala n'okuddayo okutuula S4. Njagala kuddayo mu S4 kusoma sciences, njagala kuba dokita. Kuba luli nasoma arts, kati njagala sciences zokka.